Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizako ba sebo ne banyabo. It's a beautiful morning. It is a great evening. It's a great morning as well. Okusinzira mu region yensi eno mwotulabira awamu bucha awamu buziba awamu budde bwa tuntu okusinzira wotulabira Katonda wa amaanyi yatonda ensi eno mu ngeri ey'enjawulo naye nga era ffenna ebeera njuba gubeera mwezi zibeera essaawa 24 zibeera ennaku 7 mu wiiki gibeera emyezi 12 zibeera ennaku 3 n'ezigwamu. So nkugamba ekintu kiri kimu nti gwe kola kimu, fukamira weebaze Katonda, fukamira musabe, mugulumize mutendereze Allah, tomuteekako kintu kirala kyonna, asinzibwa omu. Allahu akibaru, Allahu akibaru. So olunaku olwaleero nate tukomyewo olwokutaano lwaffe luno luli special nnyo. Just kyetwakoze nti this very week twakwaddeyo special show, special edition ne tukuletera ku ttaka eriri up for grab, up for sale mu bitundu bye Namugongo Sonde Kasiriize Estate wetwabadde era nga kyemmanyi nti abantu you enjoyed that show. Osobola okusasula ku kibanja mpola, osobola okusasula wholesomely depending ku nnyingi zaayo. Kamoga Property Consultancy Limited bakugamba nti nga bwozze bwe bajja okuhandolinga. Tukomyawo nate n'omukugu Hajji Muhammad Kamoga, director okuva mu Kamoga Property Consultancy abasangibwa Erubowa ku Ntebe Road ku Kamoga House. Hajji, nsaba obuuze ku bannayuganda abatulaba mu Uganda n'emitala w'amayanja. Abannayuganda mwenna abatulaba essaawa ya leero tubasanyufu nnyo okuba wano olunaku olwaleero tukomyewo era twegeyeemu ssaawa zino ez'ettaka mwenna mbalamusaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasage manya gange tuline Hajji Muhammad Kamoga okuva mu Kamoga Property Consultants Limited. Of course show yaffe esembyeyo mulimu ebibuuzo bye tujja okusooka okujjawo, that is show yaffe ey'e Namugongo Sonde awaabadde ploti ezitundibwa era nga zikyali on sale nga kwotadde naawe ayagala okugula eka still bweriri ettaka abantu bali mu kwettanira. Waliwo omukyala bamuyise Katalina oba Catherine, maama wange mukyala Nsubuga ali Boston awo, ye teyawandise ku mukutu but yankubidde essimu direct n'aŋŋamba nti IBRAH eka erimu ploti 10 mmeka era 10 ku 10 zirimu mmeka? 10 ekm yanibadde mu ploti 8 n'okuba ntwagala access roads amakubo twenda kuli saa zonna n'olimalawo nga tobadde amakubo wabeeri, so wekanga ojja mu ploti 7. So olw'okutemamu amakubo buli omu asobola okuba nga accessinga ploti ye bantu oyinza tebafulumya kyapa nga tekirina ku makubo kati nonakola eseti nga tutadde mu makubo tebajja kukiisa fayiro eyo. Yes, ojja kuba tokoze kavuyo bantu balina okuba nga omuntu ploti ye gy'omuwadde ekyapa nga gyasobola okugituukako either agenda kugizimbayo either agenda kubeerayo era noba agenda n'emmotoka asobola okweyisa at least mita 8 makubo zifuti nga 2 n'okusoba. That is very good. Yes. Ngemuka sobola okuyisinganya nga kwotadde ne trenches in case toyinza kufuna mwoka ate yali atemale kudda advance, so bese obatadde amakubo agegasa bwe gatyo gakkirizibwa poti 8 zivaamu. Okay. Yes. Era omanya nti poti ezo bosazeesazeemu 10 ku 10 oba ogase poti ya 5 ku 10 zibeera 2. So noziba nga zirimu 10 ku 10 ku 5 7 tegeeza ojja kufunayo poti za kubeera 6 ojja kubeera poti 3 10 ku 10 ofisoni endala emu. So mu bufunze ekemu gyasobola okujja mu poti za 10 ku 10 3 then ojjemu ne 5 ku 10 endala emu. Yes, kubanga 10 ku 10 ogasa 5 ku 10 2. Yes. Okay, tweyanzege. Still Hajji, waliwo omuntu waliwo abantu balinga 3 ab'enjawulo bakomentinga awo mu program yaffe esembyeyo nga bagamba nti bo okusinziira ku nfuna yaabwe olinayo estate endala wootunda nga teri mu range ya $5 ku 10 ku 2. Yes.
era tujja funa program tujja kugendayo naye era esera nga kituuse tujja kwesitula era tugendeyo yes ne weziri no bagenda ku website era ozikebera ku weziri so ziraba ne kati mu mbeera eno nti tujja kugendayo nawe era ofune isayo kwezo za milioni 5 awendala ne kulikira abagala eza 5 kulika abagala ezenjawo kuba tulina some preference zanjawo so weziri tujja tujja kugendayo bangi tedi awala nyo inshallah taala nayo so basofune kifananyi yes tuyanza nyo tweyanzege waliwo omukyala eyabuuzizza nti plot ye tewera 10/5 gye tuyinza okuyita standard plot mu nsonga z'ettaka mu lands ne issuance y'ekyapa ng'abuuza ettaka lino si lya Kabaka ettaka lino ye Mailoland n'agamba nti ettaka lye asobola okulifunira ekyapa however teriwera 10 era teriwera 5 plot yako kisinzira abakozesa ekyapa ekyo standard plot yabadde 10/5 nga bitandikirako nene zino etawera 10/5 bazifulumiza ekyapa but on condition kikyogenda okolera ku plot yeyo ekyapa 10/5 bakifulumya kankiddemu ekyapa kyabera 10/5 bakifulumya naye on condition singa ekyapa ekyo nga ogenda kuliko project ya eyamba community kuliko oluzi basofulumya akapa ako katawera 10/5 ne kabeera 3/5 bakafulumiza ekyapa kuyinza okubeera ekyapa ekyo nga waliwo ogateekawo kalongooti mask era bakafulumiza ekyapa nekyo kikolebwa mu surveying nti omusurveyor ajja kutegeeza apimira ajja kutegeeza omusurveyor akola fayiro twano wetukoze kana akapa waliwo oluzi oba waliwo borehole ya community kibeera mu surveying naye bw'otakola ekyo nga project era kuyamba abantu tebajja kukayisiza kyapa kubanga bewala mugotteko so wapo bobutini nnyo obwo batu bajja kubufulumya so nga gwe ayina plot eyo tuyinza okuwa amagezi nti asisi gwe wagane neighbor oba akwongezeeko osobola ogaziwe ofune ebipimo ebiwera osobola ofune ki era nokumanya ekira nti plot eyo ekitawera 10/5 oyina access road egituukako oyina ekkuba erikutuusaayo kubanga abasinga obungi janafuba nga ayina ettaka naye talina kkuba limutuusaayo so era nga tojja tufulumira kyapa ekkuba olina erikutuusaayo so oba tolina plot nga tewera kolagana neighbor oba kibasoboka kola ki okukwongezaako mpozi atyo wekayinzira okufulumira akakapa bwe katyo singa babanga bakwetolodde wonna bafulumira olina ebyapa byaye nga biwera ko nga kasigadde wakati kazosegalako nga kalezijjo era bakafulumya ekyapa awo oba okifuna osobola okifuna mu mbeera eyo neiba wange ona afunye ekyapa ono alina n'oli alina nsigadde wakati oba ndi ku lusebenju nsazeeko kantu kafulanga lezijju tukaba kafunye ekyapa so mu mbeera eyo sisinziira bikibaja kyapa koyina kali mu mbeera ki so Haji mu bigambo byo otegeeza Munnayuganda atulaba nti plot etaweza 10/5 esobola okufuna ekyapa singa nga kugendako ebintu ng'omulongooti nga borehole ng'oluzzi oyinza okubanga nako nga access road olina okubanga ekyapa kyo kirina eno naye nga oyataga ekkubo erikutuusa ewuwo naye ng'olya ekkubo erikutuusa ewuwo liri mu kyapa kya muntu mulala surveyor ajja sobola kukola report nti katuba ketusala kakkubo litwala ono bakafulumiza ekyapa mu mbeera eno tutunuulire for example kapiisi kano kagenda mu luzzi kali fuuti 4 kagenda mu luzzi either lwa bbowa oba nsulo oba muddu mu spring water ekyapa kifulumira mu mannya gaani akisinzira bano baani abakikoze gwakisaba okisabira mu mannya gaani gaza okubanga nga kya community mwandisiza trustee yammwe ya community oli abawadde ekyapa aga nti nkawadde community so community yinza okujja nebanga ekyapa kifulumira mu mannya ag'abantu abo babewandisiza oba kanzo sigala nti mu mannya goli abawadde naga kigali mu mannya ge tusinza mu mbeera ki mwaga kibeere mu mannya gaani mwiza nokuga nti tweronzemu akatiko kaffe ak'okukyalo bantu 7 oba mwena tulina ku kyapa ekyo kubanga nga fena kituyambira wamu olaga nekyefunza bwomu kisobokera nikubanga musikira kamumanya gaba omuntu omusanvu
Extra Digest mugoba nsonga kwe tulise Friday. Every Friday tutunuulira issues ezikwata ku ttaka. Era nga buli Lwakutaano tubeera n'omukugu Hajji Muhammad Kamoga okuva mu Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa e Rubowa ku Kamoga House ku Ntebe Road yawo. Bafune ku 0700 17 16 73 oba 0775 bitano lusanvu 0775 500 700 ye MTN number yabwe kojja kubanga obasanga. Tutunulira ensonga mpitirivu nnyo of course era nga nkugamba yenna ayina kyayagala okumanya ku ttaka, okugula ettaka, okukola transfers, okufuna proper documentation about your land, okukola surveying oba okupunta ettaka lyo, Abakamoga webali at your service anytime Monday to Sunday. Webali bakola okuva sawa kumacha paka Lwaggulo. Tebalina office ndala yonna okujjako ku Ntebe Road e Rubowa ku Kamoga House. Yeah. Hajji, njagala tutunulire ekkubo liba n'ekyapa. Yes. Ekkubo lisobola okuba n'ekyapa. Yes. Era liba n'ekyapa. Era olwetaba na kyapa. Tewafuna byapa. Kasoga abantu waliwo ekkubo eritwala abantu bano basalira ebyapa. Awo we bayita balina okubawo ekyapa. Yes. Liba n'ekyapa ekkubo. Ekkubo lisobola okuba n'ekyapa nga kyetongodde. Yes. Nti kino ekyapa kya kkubo lino wakati nga kati wano wetutudde nze naawe. Nti ekyapa kino kirambulula kkubo lino lyokka. Nti akayinja kali eri kali eno. Kisoboka bulungi. Kituukibwako kitya? Bw'oba osazesaze plots. Nobanga kiva mu surveying era. Planning ya asset bw'oba ogikoze. Yeah. Oga nti kati ni kyapa kya makubo. Access roads. Gibira kunjoga n'ebyapa nga binane nga bina bya makubo. So era oli abagula ettaka bagula kwekina nti ettaka lyo lyaguza sirya kubo mulimu abatunda amakubo. Okugenda ogiraba oti nti oyo baamuguza road reserve. Mutuna kiyinza kukolera mu kubo. Waliwo sect yemu mu Uganda eyagula road reserve. Idris yali akola nabo. President w'ekibinja ekimu yagulira abantu ekkubo emiliyoni nga 2 bayiriba ba Idris Lukwagaabo okukakana nga ali bayise mu ngalo. Kiyinza kukolera mu kubo. Kubo libeera kubo. Bane bali baba kimanyi nti wano access road ulizimbamu ojja kuba otira abantu balala bangi. Tubaza nakukkiriza. Tenda nakuiza plan ya kizimbe ngo okuzimba mu kubo. Thank you. Eyo nga tuvuddeyo of course tujja kutunuulira tuddamu ebibuuzo byammwe briefly ebimu ku byo tubiddamu kyonna ky'oba obuzza bye tusooka okutunuulira before we start another program of the day. Hajji, olwaleero luno nafunye abantu abawerako nga babuuza ku nvumbo mu luzungu eyitibwa caveat. Bantu ab'enjawulo babuuzizza ebibuuzo bingi nnyo ku caveat. So njagala oddemu ebibuuzo by'abantu ku kye bayita caveat. Ekisookera ddala abatula baagala kumanya nga nange muntwalidde caveat kye ki? Caveat era kiri mu lulimi ki Luspaana, Lupotigo, Luzungu kubanga si kya Luganda. Naye kiri mu lulimi ki caveat? Luzungu. Kya Luzungu. Caveat y'envumbo eziyiza any transaction. Envumbo kitegeeza kintu ekyoteekako kintu ekiziyiza ekintu nti kino tekikolebwa mu byettaka. Okubaako transaction kitegeeza ki? Kitegeeza okusalasala mu ttaka, surveying and subdivision, a transaction. Tuyinza okutegeeza mortgaging, kyapa kirete mu banka, eyo niyo transaction. Tuyinza okuba oyagala kyapa transferringa bamanya agamu kuddamu agamala, niyo transaction. N'okulitunda anti transferring. Yes. So ka transaction ezo zonna ndisagana kimu kyonna kitambule. Kyateekako nvumbo. Ate okuzimbako okukulaakulanya nakyo envumbo esobola okutangira omuntu okuzimba ku ttaka? Tetenza mugana kuzimba ku ttaka. Caveat agiteeka mu land office. Oyina teeka mu land office
nasibe ekyapa tetena we kwaraganira na kuna gwaleta material no yiwako tebikugana era abasinga obungi awawone n'ensobi bakola alowooza ntokwata akapande and not for sale nokateeka ku ttaka oba otaddeko envumbo awo wennyini nganya ntumire Idris Lukwago bw'oteeka akapande ku ttaka actually ekyo kyembadde njagala okuddako okubuuza naye onyambye n'okigirawo ddala bati sirera nja kibuuza akapande ka not for sale n'ogugumulako n'ennamba yo ndi 0704 n'eziddirira ne caveat kyekisinga amaanyi era omuntu yalikoze eki kisinga kiki kyoyagala obwo obupande bukola nnyo ku ttaka etali lya byapa not for sale era not for sale kabanga kasikira kulo kutiisa era tukasimbako nnyo maanyi nti nze naseeko n'akapande kange ali not for sale tokesigamako nnyo so kiri kyolwoza okusiba kyapa ona kugenda mu land office tewo caveat eyo bajja okubalanga enkulu ennyo caveat emenyawo buno obupande emenyawo okuteekamu eddogo emenyawo n'okuteekako wakasaale ate akasaale wakumenyera bwereere buli mwezi ajja kulyako sente ezo zaki za bwereere tomusasule sente n'eri caveat omumanya at least ntaddeko ejja kutwala ebbanga twali akola kyakoleddeko era ono agula ajja kera mu land office kuliko caveat oba tekuli wengulidde tekubaddeko caveat nsasudde nkozesa saaki yange kyapa kyange kirina kinako caveat so kati oyo ataddeko akapande land not for sale agambye kuba mubwende ettaka etalina beki byapa naye ng'oli alina ekyapa kye onooba mubeeko obupande 10 ku ttaka kyapa nga tekirinako caveat n'emu ekimugana kugula awo wennyini okitegedde bulungi nkitegera bulungi obupande 10 buli nsona okataddeko ninga ku kyapa kyereere tekigana muntu okugula tekigana muntu okukyusa kyapa ekyapa kikyukadde kuliko obupande mukaaga ogwo ne bw'obujjuzaamu kubanga eri yekikyukira tebuliiyo obupande tebuliiyo naye ate nti omuntu ofuwa bulijjo yalowooza kapande kakulu na nnyo n'okusinga caveat ye takimanyi yalowooza caveat gye bajja kunseera naye nga tamanyi kyekigira mu protectinga caveat eyo eyamba abantu bananyi ettaka singa omuntu akuguza ettaka n'atakuwa kyapa osobola okusiba caveat eyo caveat eyo nogisibanga olinako ensonga ekusibisa caveat si kujja nti oli yankubye mwalwanye otewo caveat mulimu abawira bannanti oli asigudde mukyala wa gundi nti tutekewo caveat ebirina okubanga mu caveat eno empapula z'okola okutwala mu land office okola ekirayiro swearing affidavit declaration olina okukiwandiika biki ebiteeso caveat ensonga zonna ensonga zokubanga nga za muggundu nga zirimu eggumba so otakemu ensonga mbe semanyi oli yankubye semanyi yakoze kizo si nsonga zirimu ggumba mu byettaka mbwate biki omwana wange essomero lino omwana wange bamusomeseza teyayise ntadde caveat ku ttaka ly'essomero wanje oba teyayise kati birala kati wano olina okubanga ensonga gy'oteekamu nga ya ttaka ekolagala ku ttaka oyinza okubanga ettaka eryo lya busika lyadimisota munama ettaka zaliika 15 20 atunze wasigaddeyo 3 tanaba kwa bugabo gwammwe tanaba wana accountability alimalawo teekako envumbo accountability kirala neggwe nga tanakuva mugabo gwo kubanga oli mwana wa mugenzi wekiramu nga kyakulekawo nga kino olina okufuna ku mugabo ogwo omanya osobola okuteekawo caveat ku ttaka eryo teneba ng'esiba ettaka eryo era ettaka ery'abagenzi naye ate lirimu emirundi ate 2 oyinza okuba ettaka omuntu kasitaafa 2 bijjawo bakubuuza omugenzi afudde omugenzi kyafudde kuliko omugenzi afudde alamye n'abatalamye omugenzi afudde alamye aba yalese ebintu bye nga biteeseteese bulungi nga awadde ono nono amuwadde ono tamuwadde biba biteese mu buwandiike so yogaya wawadde mu kiraamu naba nga amuwadde ekinaba nga tanaba kifuna waddemu okukisibako ki caveat eyamba ki nti kimu kisaba kisigalawo nga bwe kiri mpaka nsonga nkoze zimiteezeza ku zigonjoddwa. Hajji onyonyodde
era still zemu ekibuuzo kyange kimane ngenda okubuuza nti ttaka ki eriteebwako caveat era nsonga ki eziteesebwako caveat lightly ozinnyonnyodde slightly naye njagala tutunuulire ani akkirizibwa okuteeka caveat ku ttaka ettaka erina ekyapa eriteekebwako caveat omuntu yenna alinako interest ku ttaka akizoteekako caveat kasaba nga alinako akakwate kalinamu eggumba soteekako caveat ate caveat ezo baziteekako tezirinako kkomo ku bantu bameka bateezeeko caveat sinzogerako na 20 ku piisi emu ey'ettaka ne munyigako caveat nga 100 okola search nga zijja lukunkumuli tezigwa ettaka teriziira tezisobola kuziira caveat ziyitirira asokola claim yo okiteeka bajja girecevinga bagiteekeko nomala najja nakola iye bajja muwuliriza so kati ababona bonna balina claims zaabwe basokola ki botoga nti kati zino zituuse kiseera osanze gundi ataddeko kimala buli omu asobola okuteekako eyo kasoba ngwena sente zona asasulira caveat eyo okugendako Hajji kitwala bbanga ki caveat okugenda ku ttaka olunaku olumu lutwala kisinza ani akkoledde nzo kikwesasula nodraftinga sasula mu bbanga n'otwala ne bagiyingizaako kyo kisinziira kikyolabirako nti caveat egenze ku ttaka because kye tuli mu kwogerako olwaleero luno ettaka liri visible ne caveat tusobola gikwatako nti yiino gikutte enginywezezza caveat si kayinja kanako kusurveyinga caveat si luwaanyi ntegera nti caveat yerumye kweri caveat kwolekera nti egenzeeko ku ttaka bama ogikuteerako registra nagiteeka ku kyapa okola search statement yekulaga nti kweri oba teriiko search eyo bwogikola ereeta amanyi ekyaka mwe kiri ekyapa kyalo mwe kiri bunene bw'ettaka ndano waliwo ka part encumbrance mu by'ettaka ka part 3 wakatulaga ku kyapa ebabega mwe kajjira okubanga kuliko caveat ejja kulanga kuliko caveat banga kuliko mortgage kuliko mortgage kikati awo part mwe bajja okulagira babanga kuliko mukaaga kulaga nti kuliko mukaaga caveat mukaaga okubanga tekuli kajja kulaga nti caveat niiru tekuli so gwe n'otaako obupande bumekere inakola search nga kwero tekulaga tekuli kyapa kikola ki kikyuka nera kati era caveat yadde gogitaddeko teweeyibaala nnyo nti gogisibye okoze eki ogenze caveat si yankomeredde mu kunkumira ettaka lyange kwero kubawo n'ebirala byoteekako caveat eyo kugisiba singa ogisiba ku ttaka ly'omuntu nga tolinako claim n'olimba nti nyako claim nga tolinako abantu singa bajja kugisibako nga tolinako claim ge mazima nga banagenda oli n'awuliriza bajja kugijjayo bwogenda n'okula claim register of titles omugambe no kabyasibye caveat ku ttaka lyange talinako nsonga yakalya kyapa kyakifuna oba epoti gyasibye asipoti tagirinako buyinza na buvunaanyizibwa oba yakoze ensobi mu kutayipinga nateeka caveat era bajja kugijjako togamba gwogisibye era gwojja ogisumulula nedda ssebo ani ateekako ani ajjako alinako interest ateekako ani ajjako registra yewe nkomeredde ku kujjako caveat eso gijjako ne kooti caveat eno egenderako ssente mmeka eza Uganda caveat eyo terinako muwendo munene gasika sosasula omusolo gwa gavumenti omusolo gw'amateeka agenda okugikolera kubanga basinga obungi caveat tolina okumanya nti egikolebwa mu luzungu gwe tove n'ogamba ojja kuwandiika ettaka lino nyirako claim nti nze IBRAH Mukasa ntadde envumbo kuyiika esangibwa Masindi bajja biteeka mu kasero wali wangi tebajja bijja kugendako ezo yamutume yateekako caveat naye teyakwata yanyigako naye teyakwata obiteekayo tegendako era kubanga eri mu luzungu so olina okufuna munamateeka amanyi kyakola nakuteramu ensonga nazikulambikira bulungi oyinza okuba kivu ng'olina ensonga naye nga ensengeka yazo nga si entuufu bajja kuziza muki mu kasero so ga nti nateekako caveat naye bonyonyinya emboozi eyo
neti yakwata no kubawo ensonga wakiti yagenda omusolo gwa government oba omutemwa government gwe yateekawo ku issue ya caveat cheki good determining prime plot oba size of the land zonna is a uniform figure uniform figure nti oba ndi Kabale oba ndi Arua ne Bimoyo balina figure zaabwe labo ogenda ku Minister of Lands balina emitemwa gya ssente ezo nosasulayo ziri standard ne banyigako envumbo zote ziringa za transfer zikyuka okusinzira ku bbeeyi y'ekitundu weebale nnyo kyembadde mbuuza ekyo kitegedde nti ekyapa kino okukiikawo caveat yo figure yakyo eriki fixed naye nate okukyusa n'okola transfer ekyapa ate yo figure teri fixed ekyuka obunene bw'ettaka budetermininga ne we liri ne wali kiriki uniform figure iringanga okukola search nakire ki uniform oba okola search kuyiika 5 oba search ku plot 15 sente zigaze ezimu tezikyuka so nti ayi n'ettaka kinene nnyo onina kukowa nnyo okukola search eyo size zigaze ezimu bwe yiika ziri 6 era sente zikola search ekola eyo kuyiika 6 era yekola ne kaploti akamu 15. Thank you. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli it's a Friday of course buli lwakutaano tubeera ne Hajji Muhammad Kamoga nga ono asinziira mu Kamoga Property Consultants abasangibwa Rubowa ku Kamoga House era nga ayagala okufuna ettaka ayagala omupuntira ettaka oba omusurveyingira ettaka naawe ayagala okufuna proper documentation for your land ayagala plan y'ennyumba n'ayagala knowledge oba okubangulwa ku nsonga z'ettaka kuba ennamba z'essimu 0700 17 16 73 oba MTN ku 0775 5 kujjo kubanga obasanga sina kindi osobola okgenda ku mukutu gwabwe ogwa website ogugwayo gutya Haji www.kamoga.co.ug. Thank you so much. For more details, for more information, log on to there oberenga omanya ebisinga okwebyo. Haji njagala tutunuulire caveat eno eteebwa ku ttaka kikaaki. Tulina ettaka tulina Mairoland, tulina ettaka lya Kabaka n'ebigwa mu kkowe eryo. Caveat eteekebwa ku ttaka lyonna erina ekyapa. Ettaka etalinako kyapa ate caveat onoogisibawa. Olw'okuba nga ettaka ly'osibako lina plot number, lina block number, oba lina folio ne volume, lyosiba kubanga liba limanyiddwa mu land office. Gye liri ku kyuma mu system ku computer. Yes. Osobola okugisibako. N'egyo etalina kyapa tosobola kulisawo caveat. Tosobola kubanga bono wandika oteekemu plot number ki. So ntona kola caveat eyo soko manyi kiki kyosiba. Kikulu nnyo ekyo. Oyinza osiba ettaka nga osiba nti lyaliko erya gundi ate nga lyakyukadde emikono. Wagenda osiba ettaka likyamu. Era bajja kugijekitinga. Singa ng'omuntu akeera ku makya Haji n'ateeka envumbo ku ttaka ly'atalinaako kakwate ly'atalinaako nsonga ya muggundu caveat eyo n'egendako ne kizuulibwa nti yagiteekako lwa nsonga ezitalina makulu yagiteekako lwa fubitizi na fitina abonerezebwa atya kooti oli singa amala nakuwala wala nakuteeka mu kooti n'akukubayo bw'ati kubanga caveat eyo etabula omutwe byonna byobadde olina okukola biyimirira awo ng'obadde yakufuna sente mu banka bakuwa mortgage nza kutunda nozaako caveat eyo kati oli wabanga nasawo caveat eyo omutwe ajjako kiki tawulira bulungi obutawulira bulungi obwo bwategeeza kooti nasiba ettaka lyange talinaako nsonga anfiirize ssente n'obudde kati okisinzira oli mu maanyi ge gawulira ofiiza okunyigiza kwomunyigiriza sente ze bajja okukuba zateeka mu kooti kooti etunule mu nsonga ze kyanga okuga mu vi osasula
Wena kuteeka caveat nga weegendereza nti olina ensonga yaki yesimba. Sema tuba twogirina tulwetantala kubanga wina jasigala yeri twateekako. Singa bukeera ku makya omuntu n'agula ettaka bw'amala okuligula ne bamukolera endagaano n'alisaakinga ng'alimuguza yoyo mutuufu nnyini yalimuguza naye n'atuuka ku time y'okukola transfers ne yeebuzaabuza nzikirizibwa kuteekako envumbo. Anti olina ensonga yesimba. Olwo ne tubbinkana. Ate abaana alikolera ki? Oba yakuguza nti ayagala kukuwa transfer osobola okudisibako kubanga oba olinako ensonga yesimba ku ttaka eryo olinako claim. Tebajja kuwuliriza era bajja kusalawo bateeke ku caveat eyo. Singa nga kizuulibwa ng'ettaka lino yalinguza ate n'aliguza omuntu omulala oyo ye n'amukolera ku kyapa nze n'atakinkolerako nze gw'atakolera ku kyapa nsobola okuteekako envumbo. Anti gambye olina claim yo era osobola okulisiba. Naye ate era waliwo abantu era abasinga obungi asiba ekyapa ekyo nate n'agala ate bamuwa ekyapa ate ng'akisibye. Ye yalowooza nti olina kuba kuyita shortcut yonna bw'omuwa ekiki then asooka akusumulule. Ekitasoboka. Era kyo bakusomesa abantu nti bw'osiba caveat byonna oba oyimirizza naawe oba weesibiddemu munda muli kijja nnyo mu famire ettaka ery'obusika byomu enkaana nnyingi. Kati oli ajja n'alisiba ate agamba njagala omugabo gwange ate alisibye naye nga akisobola obutamanya nti okulisiba naye aba yeesibiddemu okufuna omugabo gwo ku ttaka ng'olisibye onasobola kulisumulula ate olwo ne wabaawo ekikolerwa. bw'oba weesibiddemu naawe kitegeeza nti bw'osiba ettaka olina okumanya nti kiremu yo naawe oba ogisibiddeyo panga muwuliriziddwa. Ne bwe oyagala nti surveyors aleka ettaka lyo ate okulisiba naawe oba olisiba eriryo naawe oba asibiddemu so kitaka kumala kumutegeeza ekyo nti naawe bw'osiba oba okoze eki weesibiddemu. Caveat eno teriiko bbanga ggere naawe nnyini aguza ettaka ekyaba kiri mu manyago so osibako caveat ezo olyanga zobayita obunazi caveat. Ne weeteerako eyiyo tolya kugaana. Olwo dirwe neeteerako eyange n'okikyusa leero nekiri amanyago leero noteekako enkya kasita ekyapa kiba nga kiri mu manyago. Lwaki omuntu yeeteerako owners caveat Hajji? Just kulikuuma bukuumi kwongerako nti omuntu ajja okutaataganya ettaka lyo olikyusa toliwo olibulaayo liki kijjamu kalubirira nnyo okusinga nga tekiriko caveat. Kuliko oli agula ettaka lye n'ateresa omuntu ekyapa n'atavawo n'agenda wa n'alinnyonyi n'agenda gono gwalekedde n'atabira muki mwesimbu n'anjingajinga omukono gwo n'akyusa ekyapa ekyo. So kati yoli gesito oba akyusa ebyapa ayinza obutamanya buki butamanya mukono guno nti ono yajinzajinza ki ye n'afulumya kyapa n'akikyusa noba nga ofiiriziddwa ekyapa kye yakiteresa muntu naye tebakikyusa bakitunda. Naye wano okuba ku caveat tejjibwa ku kyapa mpaka nga yagitaddeko aze maaso ga registra. That is owner's caveat. Neba nga si owner caveat yonna oba otadde ku kyapa ng'obaagala kugijjako ng'olitempapala nti onakkiriza okugijjako okola withdraw caveat olina okugenda mu land office ne bakulabako for identification physically. Kati n'ekintu kiba nga kiteeka ku kyapa kikyo nakira kikuyamba nti gwe kennyini okumanya kyekyo ndimala kujja okugijjako envumbo n'eryoka evaako. Mulimu ateeko naddala bya family ateeko caveat nabajinga omukono gwe nti twakkiriza bagijjeko kumbe nedda. Kati bakuyita bamukutuma muleete kati mu mbeera eyo okuba nti osobola kumuleeta ettaka lyasobola okulikuuma naye oliba nga teriko caveat basobola okutambuza byonna nga tukoze nga totegedde. So osobola oteekako caveat eyo ku ttaka nga liryo kyaba kiri mu manyago n'oteekako caveat yo n'ebeerako. So kati bw'okola saagi ng'ogula ettaka n'okola saagi osako caveat soka obuuze who is the caveator. Ani yagiteekako ani yateekako envumbo
envumbo kwenda ku ttaka si ekikulu naye ani yagiteekako kyekikulu ani kiremu ye eriki kubanga ettaka ekyapa kiri mannya go IBRAH ne kabeti yiyo gwotunda wona okujja kola sales agreement okole transfer okole ne withdraw kabeti lunaku lumu bigwe noga nti ate ettaka liryo kule kabeti ya muntu mulala ani mulete tumina access. Haji kyekisinga okwanguwa wakati w'ebibiri bino okuteekako caveat n'okugijjako oteekako kyandi yanguwa n'okugijjako Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli aba Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa ku erubo waawo ku Kamoga House batuteekamu ssente kukubira omulanga muna Uganda wangalire Uganda na wangalire emitala amayinja nti ku nsonga ezikwatagana n'ettaka kugula kutunda transfers kupunta byonna wekwata aba Kamoga bakimala kiggwanga on time atenga besimbu bali legit bali authentic bali tested by time. So kizibu okujijjako kikalubamukko okusinga okugiteekako okugiteekako kyangu naye okugijjako kubuuza bungi obalina okukubuuza ebibuuzo oddamu bingiko oyanukula bingi osinga walinga oyingira ono oyanukula bingi nnyo banga bekengera nnyo okuvaako kwayo banga ogijjako nokola ensobi n'ogijjako ng'oli yadisibako nibakolako byebakozeeko gwagijjeeko ate obunaanibwa gwagijjeeko obunaanibwa tonze kwetegereza kati ono balina okuyita mumuleete wantu mulabeko Haji singanga omuntu yateekako caveat abuze ate muli wano mwemulugunya mwagala eveeko case in point ali Bulaaya 2 yebuzaabuzizza 3 Allah yamujjulula kisinziira gundi buli mwina enkola yaayo bw'abanga yebuzaabuzizza nenga talinako claim ngaweta amakoona mutegeeza registra kiki ekiri ku ground nateeka caveat ku ttaka ne claim ye yayaga nti abanja yagifuna obujulizi bwo buno ojja kati registra ajja kuyishunga notice agambe nti caveat eno ngenda kugijjako mu nnaku 6 olwo issue gundi kiwandiko registra kya issuing akiyisa mawulire ku Facebook ku social media WhatsApp wa oba ojja caveat eyo oteekako endagiriro yo box number address kati ye kwagiteeka takubira simu nga bakwata ebbaluwa nga bagikuweereza nsangibwa gindi nga bagireetawo mu kabox bagiteeka togireeta wowaka bagiteeka ku post office mu kabokisiko nga basirika naku 6 ziyitewo nakumeka 60 days gy'emyezi 2 nga babawujjako bakutegeeza obanga olinako claim genda gye bali bakutegeeza wise bano bagamba bampa eryange neti banalimpa balimba omnyonyola ensonga ezo naye bw'otagendayo ng'akyusa notise ng'ajja kugikuwa ajja kugijjako tujjako mu bunaane bajja bayakoze omulimu gwe mu mateeka tugamba nti nsaddeko ogenze kiwedde waliwo wuwe y'okuzijjako oba takoze ekyo nga ayinza ogenda ewa registra n'afulumya notise eyo yelaps oyinza wa registra n'agenda mu kooti najja ne court order ejijjako caveat eyo wagenda mu kooti kinze kimwanguyidde nzo balina kwenkaaga nga zijja kulwa myezi 2 gyonna onogera mu kooti wiiki emu nafuna order ekyo nekiggwa kasita order wagireeta nti neera ekiragiro kya kooti nti tekijemerwa tekikubaganyizwako birowoozo kiteeka mu nkola nga bagijjako sogera ogamba mba nagiteekako caveat yange era nabasiba ndi eno ensonga zizo wateekamu bakutegeeza ama ogijjako simple so ate mu mbeera oyogedde ku nnaku 6 that is the official time singa ng'ebbanga liyitako mu myezi gino ebiri b'ennaku 6 nga caveat tevuddeeko ki ekiba kiddako nga tevuddeeko etya ng'ogenzeyo no objection yo nti temugijjako oba ng'olowooza oba togenzeyo tebajja kugijjako nga kiki either way
bwezi gwa kina kwenkago na jitekeso ari kubanga following akola follow up land office kasaba ba kufinisha no sibajuishinga na kutumwezi weziti na kutaka zaweddeko ontaina contact azemu tabanyeze geso ajja ku effectinga ajijeko chamba kisigalenga kiri nido kinako kabeti yonna caveat zine zitereddwa ku byapa Haji mu near future yo ng'omuntu agula ettaka zi reflecting anti kwali kokko najua myaka 5 giyise ogiraba esigalako nti kukyalo kino bateeko kabeti mu mwaka bweguti nevaako mu bbanga bwe byona byogera nowe kyapanga wakyewolerako ku ssente kyapa kino bakyewolerako ku ssente milioni bweziti mwaka bweguti era kuno bwoba okola search physical search ku file obiraba yogera banka muwazeolera oba bakongera ndani bakulaga search charge je bakongera sente ne wasasulira babya bi reflectinga mbeta kasura about documentation ngandi ko bisigala yo kabeti niwe bango bajijjeko olaba nti yalikokko no kubanga yaliko nenga yavaako tekina buki tekina buzibu to nti ettaka lino bali basibyeko kaviti ate ona alitunda kabiti nga yavaako dda beba yavaako eba yakola ki eba yavaako ettaka tulikebera awo nyini weriri esaawa yayo litegeeza ki okuba nti yaliko kaviti kasa nga ngikibedde nga teriiko ekyo kirala tekigenda kukola transaction yajemazeko emyaka 2 ibanga bajijjeko ggulo lero lyasaswa sente zenga bayagala kubanga singanga oyogedde ku owners caveat josobola okweteera ku ttaka lyo gwenga gwe tuweyoko ebika ebirala ebya caveat kati caveat endala ng'oli yagula ettaka n'atafuna kyapa asobola okuteekako caveat 1 that's 2 ayinza okubanga yasikira ettaka n'atafuna kyapa kyapa kitandandafuna mugabo gwe akkiriza okuteekako caveat that is 3 nga beneficiary eri ateekako nga buyer nateekako nga beneficiary yes noba wateekako nga owner thank you ettaka lyange osobola okuteekako caveat ki eriryo tusobola okukola joint caveat nitugamba tugitaddeko nga group fena nituteekako emikono ku lupapula olwo osobola ojjukola neba kati oyinza okubageza nga ba administrator nabagamba masala bagata tusekakaffe tulisibe ki caveat ne bagikola buli mwana alina okukola ki okusayininga naye mukuvaako mwenna mulina okusayininga mukomawo era bwe baba beetaaga physical mukomawo kati kiyinza okujja ettaka erimu nga oli yasibako caveat kyokka ate yasibako ate yamaa naafa wembadde ndagaawo ati awo nawe era okugijjaku ate kyetaaga ebintu ebyobikolebwa mu ttaka nga omuntu mulamu ate ne bw'aba afudde ebikolebwa biba birala awo kiba kituzaayo kuleeta administration kufuna ebbaluwa entongole okuva mu kkooti ebbaluwa eyo entongole yagifunye yajja okujja ajjako ki caveat ye yasobola okugibagirako nosobola okufuna administrator omusobola okumuzaawo then waba afunise then nasobola kukola ki nakola withdraw of caveat nasayininga nevaako yes ninga kitegeeza nti wabanga wali mulamu yenyina asobola okusayininga oba taliiwo era waliwo amateeka galina provisions bagaprovidinga nti nja kuyita mumpeera bweti ofune letters banabafunye letters bajja kusobola okusayininga caveat okole ki eveeko okay extra digest mugoba nsonga kwe tuli mu bbanga ettali lya wala Hajji ajja kuba atwongera okutulambuzaako ku estate eziri up for sale era nkugamba gwe muganda wange ali eyo ku nguudo ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo tujja kubanga tukutuusaako estates zino ate era ne mode of payment tujja kwongera okubanga tugirambulula butya bw'olina okusasula na butya bw'onaafuna ekyapa kyo na butya bw'oyinza okulaba nga osaakinga ettaka lino the plot number the block number okwasataininga obutuufu bw'ekyo ky'oyingirira. Tukola n'aba Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa e Rubowa ku Kamoga House nga bebateeka ssente mu sheno ba sponsors baffe basobesa program eno okujja ku mayengo oba okujja ku mpewo buli kimu okubanga kitambula bulungi nnyo. Bano osobola okubakubira ku 07775 5
7 oba 07700 17 oba okugenda ku website yabwe ya www.kamoga. Buli kimu oberenga okitegeera era okwo ku website kosobola n'okusearchingira plots eziri available eziri up for sale mu bitundu ebyenjawulo of your choice. Muyinza okubanga wettanira buli kimu nekitambula bulungi nnyo. Haji, issue unless ng'okyalina kyoyinza okwagala okukatiriza ku caveat, njagala kujjayo ku caveat. Caveat eyo agisibyeko ayambibwa nti interest ze azikuuma mpaka nga resolved. Nemuyambako nabanga esokuuma egundi ezo interest ze either nga owner takale zirikumibwa obanga wetanafuna mugabo gwe beneficial interest so kinzira ekuyambako mu mbeera eyo. Nemukujijjako beera mwegendereza nti caveat eyo bwobanga kiremu yote tonna kugifuna caveat ejja kusigala nga kweri esokumalako n'emyaka 10 caveat. Singa wanga tewaliwo ye muluguniza yenna teveeko lisobola n'okubeererako ddala beerako tegamba asaitako omwezi gumu automatically nga evaako nedda ssebo so caveat nga emazeko emyaka 10. Caveat esobola okuvaako yokka omuntu alina kyayinza okukola nevaako yokka nga tewali kikoleddwa kiri official. Olina okukikola olina okubaako nekyokola either n'okitegeeza registra nakitinga nakuwa emyezi 2 nevaako omuntu tasobola neyo tejjako bujja nti Haji omuntu nga munnaddiini nnyo tasobola kufukamira n'asabirira caveat eyo nevaako wangi tasobola ale bwaddukirwa mama fiina ayi leka naawe olina okuba ku byokola mu mateeka teri bino nti nkanye swala nebwokolima nebwokaaba n'osiita ayi tekijjako ekyo obijijjako webiri nokuba okola empapula notekamu ensonga lwaki evaako era ensonga ezo zotaddemu nti oyagala eveeko singa tezibeera teziri mu ggumba era tejja kola ki tevaako naye agisibyeko leero nagamba interest zange kati ziri catered for enkyagijjako. Nsobola okuteekako caveat ne wayita eddakiika 3 nenzijjako era teryagaana interest zo ziba ziri catered for yegeswaga kimu ogikiriza ogijjeko nti nzikiriza wabadde wano eggulu ngalo giteekeko nkomyewo leero eveeko Idris Lukwago nkutumidde kati buli kyokola nina okumanya buli kyokola onoteekako mu ssente zo ziba ssente ogamba ojja kujja wegirozo koga ngenda giteekako njja kuteeka njja kugijjako era osasula ssente. Any transaction mu land office is money. Kati ogumanya oga oteekako. Haji, lastly nga tuwunzika in these few remaining minutes singa nga bukeera ku makya omuntu kino ekibuuzo baakimbuuziza kiri about land surveying but land surveying ngazi nnyo but tetusobola kuvaano nga tetukikoonyeeko. Singa bukeera ku makya omuntu n'akwata omusaveya n'amuleeta ku ttaka lye oba omupunta n'apunta ettaka eryo bw'amala oddipunta in the due course ono n'atuukiriza bonna obulombolombo n'atamuwa kyapa kyekiddako kiggwa kitya? Esaveya nga yalemedde okufulumya ekyapa yes ekiddako kyakubuuza kiki ekimulemesezza what is the problem? Kubanga so kugamba saveya yajja n'asaveeyinga oba n'apunta bw'amala okupunta buli kimu nga kiri kiriya ne tusayininga ne transfers ze nembimuwa paka nakati ekyapa sikirabangako kyosookerako saveya buzibu ki bwe yafuna buyinza okuba saveya nga yafuna obuzibu along with the way ekyapa yagira okukikyusa nasangako envumbo takyafulumya kyapa saveya gwakozesa nga sente yazirya tajafulumya kyapa kiki ekyaliwo after surveying ki ekyaliwo kyekyadirira gwe kyotandikirako bwojja nti wawo nsaveya sente akusaveyingire nitekufulumya kyapa tusobola kutegeera mpaploti namba mpaploti namba nkebere ku kyapa kyogamba kibala okusalako ezoba yagenda mu process y'okusalako nakoma mu kkubo yakolako naye n'atamaliriza biki bye yakolako ebyo
ya kipiki byatamaliriza so kya kwebuuza buli ettaka lina ebizibu byalyo bizibu biki byalemesa ono omusawo yakola ki opima ettaka n'atafulumya kyapa kitegeeza there is a problem kizibu kyekyo kyeyasanga ekyo kati bwe yakoma otandikira nobanga nokukolako nga yapima opimi n'alekaawo tutandikirawo nyini weyakoma so obanga yakupimira nti yakuwa kyapa tujja kujja tumanye biki byamulemesa tutandikirawo tukole procedure nazo zofuna ekyapa nzobanga sabya gosigudde ganti akola ninga yabivako nadda yawumula nga yabivako nadda ninga goyoza ninda musabya myaka 10 surveying ya jaddi siza abakola ki abakolimba so tiga kizibu kyaliwo tandikirawo yakoma baso kuongerayo nofuna ekyapa ninga siganti ojja kunira myaka 10 emirala sawinda surveyor soko kebere buzibu ki yasanga surveyor akola mulimu ogwo Hajji okusurveying ettaka oba okupunta ettaka kyeki briefly kyeki okusurveying ettaka kirimu emirundi mingi oyinza okweta omusurveyor nga ajja kulaba just akataka liweliita opening boundaries okwerula empenda kulaba bulabi kinekyo kiri part of surveying enzo kujja surveyor aze ku ground kupima ttaka nakola subdivision that is surveying tuanza kola subdivision to surveying so osurveyinga okuleta omusurveyor omukugu aje abeko ne byakola kuki kutaka eriyo bye biki enzo kubanga aze ku surveyinga ninga aze opening boundary aze ku surveyinga aze kusala salamu so kitegeeza surveying amese kukola ki nzo bekyapanga wekiri just ngoja kulaba bulabi uliitawa on that nzo twali kyaba yakola kyapa kyo iyo ika 10 akosala ko ikazo 2 so surveying kyekyo omusurveyor omukugujja kutaka napima ettaka nopima ettaka kulimu bintu bingi nzo okupima ettaka ngaje kulaba bulabi weliita opima ettaka ngaje kukola kyapa kipya so surveyor omutumye kukola ki gwe kyo mutumye kukola yekyajja okujja kola ki akolere nenga kyonna bakiyita muki yabaze kukola surveying ne surveying ngazi kirimu ebikirimu era before surveying biki byalina okukola mu survey omukugwa kukola ki wayina okubeerawo ekyapa kyagenda okupimako wayina okubaawo baluwa zawandikira ba neighbor ekirungi okupima ettaka nga tategeeza babuyinza andi omuntu asobola okugamba Hajji nti ettaka lyendi mu kwerula empenda lyendi mu kupima lyengenda okutemaatema lyange neighbor mwetaaza ki liryo nera abantu bungi abo bafunidde obuzibu onja kubeera n'akaapako ogendere mu bannakyalo olowooze nti bannakyalo ogende ne chairman omuyiseemu agengege ge maaso maama nnyabo bajja kutwala entyaji nabuginga simufungeze yadde ekyapa kikyo tokkirizibwa kugenda kupima ttaka nga totegeezezza baki babuyinza baneiba bo nabo banga tomanya buli muntu alina entegeera ye yalonza kasaba ekyuma ky'omusurveyor ekidda kubagenda kukugoba ku ttaka so ati mu mbeera eyo olina okwegendereza okuguma obulamu bwo nga ki olaba oli ng'akiyimiriza anyigamu eriso bwati mwe mutayize tavaawo bangi bafiridde bwereere nenga jasi ekyamuganya okukola ekyamuganya okutuukiriza nga kitini yalowooza nagenda ku polisi nategeezako polisi nti ngenda kupima ttaka eno otegeeza LC aho talina sente talina na kyapa nze nyina ekyapa balina ku ttaka lyange nabayisamu agengege omuyisamu amaaso ojja kufuna obuzibu ku ground ate bwebaba ali ku ground abuuza kiyamanja ajja okuwuliza kubanga ye mutaka kati yadde ekyapa kiri mu mannyago naye nga ogenda omusabya kupima tegeeza kuba obuyinza bategeeze kuba benga bakola ki bamanyi ne baba bakubye essimu kwa kiyamanja nti abo tebamanyi bazze kukola mulimu gwabwe ABCD so kati mu mbeera eyo togenda na kyapa kyo otegeeza babuyinza bw'ona ogendayo n'ofuna obuzibu ojja kuba gwe nyingi nga gw'obwereetedde so mu mbeera eyo bw'oba ogenda opima ettaka bawandiikire ategeeza nkoze omwezi bweziti nja kujja mu gwokubiri nja kujja mpima ettaka lino so benga bakimanyi so kugenda bugenzi oba gwena ekyapa kiri mu mannyago ogende ng'opima bw'oyagala. Hajji omuntu bw'aba wakuwandikira ba neighbor okubategeezaako nti ngenda kujja kupima ttaka oba kusurveyinga ttaka kitwala nnaku mmeka nga tannaba kukikola oba olubagamba ku makya nga ku saa 7 ntuusi no bawo just ennaku nga 3 oba 4 oba wiiki
Nikisinze abaneiba kibotegeezezza. Kuliko ajja okupima ettaka ng'abeera ku kyalo. Nga bamulaba afuluma ayingira nga bamulaba. Wasula ekyo kyangu. Waliwo kubanga ogenda kupima ettaka nga tobeerayo. Oli absent landlord. Ettaka lyo olina naye tobeerako. Tolinako yadde wosima ekikoyo kya muwogo. Tolinako wadde wosimba fulaga. Nti wosimba fulaga kitegeeza nti wootuukira nga wuwo. Nga tolinaawo wonna. Wonna otuukira mu bantu balala. Osegedde. Kati okiba kirala ndino bawa wakire ebbanga oba wiiki 2 owandikira bategeeze nja kujja. Tekifaanagana ng'ono asula ku kyalo kwennyini nti neighbor we basagana bikomera ajja mugamba nja wana nja ku kyapa oyo ne bwaba mugambye ku makya banga bamulaba naye bana basinga okufuna obuzibu aba batabeera ku ki ku ground abataliiwo so ino bategeeza batobeerayo bategeeze bamanyi obulako okay wiiki nga 2 tujja kujja tubiti n'atali wategeeze munne. Tutegeera tutya omupuntu omutuufu atali mu ffere? Ebiwandiiko era kubanga lwaki ndesa kibuuzo ekyo Hajji akuuma kana akapunta ffenna tukalaba naye bye babeera bawandiika ne bye batunulamu tetubimanyi ffe abantu ba bulijjo. Nze IBRAH Mukasa n'omuntu omulala so tutegeera tutya nti ono tali mu kutwejaakirako mu ffere kubanga olaba olina teriso n'akikyusa bw'ati n'akizzeeno bw'ati n'awandiika n'atunulamu n'adda eno emabega n'awunzika omutwe. Tutegeera tutya nti ono tatukuba mpewo? Kisinzira agenda kukola ki omutegeera era olaba nti ono entuna 2 ona nti ojjakola kitegeera banga omuntu omutuufu aba amanyi emitendera gy'alina okuyitamu agenda opima ettaka n'omuntu atali mutuufu era osomumanya tono kyakola takitegeera bazze buzi oba yalina ekyuma kye akituumuzeeko ala abasajja bamunakyalo balima muwogo bage nti muveeko ngenda kujja pima yejooza nti olenda ekyuma kya musaveya ekimu kiba kiwedde no ojja kumutegeera ebikolwa bye banga oyo omuntu gwojerega ow'oku kyalo yamanya kayinja bwe kali bwekayitako mita 10 ogamba kali eri ate nga yakamanyi kali wano bujja bakateekako wano ajja kuzuula nti tolina kyomanyi kyokola ozibanga gwoyitako n'ekyapa nga akiyina amanyi nze nkoma wano so mulaba ensobi zagenda okukola oziraba noga nti ono waleese muleete wenza okweta omusaveya naye nga oli ajjamu kwamukuba kinze yamuseetinze nja kutwala takali ninga kayinja bwe kali isawo mita 5 nokola nga takayinja bwe kali ng'ayiseewo nga nti totawaana stop kimala byokola tubitegeera komaawo omulaba era ojja mala jakikabiri ajja kuzengako byuma Hajji tulina omupunto wa bulijjo private surveyor tetuba n'omupunto wa government surveyor. Nze IBRAH Mukasa neetaaga mupunta ky'okupunta ettaka lyange kwaba ababiri private surveyor or government surveyor gwosobola kisinziira mu busobozi bwonna basurveyor bwe bamala okusurveyinga ani alipotinga ewaani era bonna bamala okusurveyinga balipotinga wa oba wa government alina gyalipotinga oli special or private alina bonna bagenda mu land office ngo bw'oba ogenda kusurveyinga ettaka bibiri byanjawulo oyinza oba yaga kukolera kyapa kyo private surveyor ajja kukola ki ajja kukola ekyapa kyo oyinza oba mbadde mulina enkaayana ziri mu kooti surveyor tajja kumukkiriza nange tojja kukkiriza wange nange sijja kukkiriza kuki kati akooti yinza okulagira nti ofune government surveyor kubanga yo kikyeberezebwa nti ali nyuto nti oyo talina kyekubiira bw'onooleta owuwo ng'okaayana ettaka njagamu obalese omukokinze olinamu interests ali partisan kati muyinza okukola nti mujja kweta surveyor ali nyuto nende tekigana kubeerawo noono owuwo ku standby abeere nga agoberera biri byakola surveyor basome musomo gegamu klasi ezimu era oli amanyi nti byakola bikyamu manya nti ono teyayita oba yayita osinza mu mulimu gwakoze banga bwamala okukola ettaka eryo alina kukola kye bayita survey report awo otegerera wekigwera mu report omwo report egenda wakinza yapima
papa shopping meta kayadde ki oyaga mbadde mwine case mu court ayinaso okujja na 40 na defending report yeyo era obusinga obunyoga nti mwine ttaka etebusabe yanga taina biwandiiko tajja mu court di lwetwetaaga district surveyor district bwopima ebintu byonna n'obipima ku ground ng'ogenda okukola ekyapa oba mbitwala ku land office tiba ku district ejo musange eyo ya approving files ogenda kumutendera okola ki oguddako n'abaana abatadde ate kigende mu cartographer ate waliyo senior staff surveyor obudde kuwa district baba ate senior ne print yakola ki yateekako omukono kolako emitweni ebiri gwa cartographer n'ogwa SSS senior staff surveyor yes kati oyo yajja kigwira print yajja okugisitekako signature yesembayo nga bagenda okukola ekyapa bana tebakyawa kukola kyapa nga tekirimu print teka print yako kayita mu mitenda mingi government surveyor kajja kuyitayo bagende mpaka yakatuka kuki mtendero ogwo ye asemba kasayiningako then ali okala atikagedde wali gestra gena okukola ekyapa kuletinga title yo yes so mitenda mwe kayitire ejo noyo omu ku body surveyor yomu ku bo atakako signature ne file nekola ki negenda maaso si asemba nti ye baba asembyeyo ne printer signing akoyo nenga teka ino kuita muki mu mitendera mu mitendera kaino kuitawo tweyanza nnyo tweyanzege Hajji tetugenda kubanga tusukkawo olwaleero luno I think show ya feddako lutunaaba ku ground ojja kutunyonyola details z'ekyuma ekyo kisurveyinga no problem inshallah nga tulinawo n'abamu ku basurvey okuva mu Kamoga Property Consultants technology mamukyusa nnyo ndibajjanga ne bateekako ebyo ne basaawa nnyo leka teyasobola okujja n'omuntu omu babiri bokka ne bajja nakubeekyawo kiramba onwe tu bati yoti tekikyakitagisa muntu kujja kusaawa mmere ya muntu mmere yonona yaki ijja kujja kuweka pinge kodesi zaako yes kwa kanzo kutambula nako wakati kumnenge kapikinga so sinzira agenda kukola ki so surveying yakyukamu arika genda ku digital kaba kuma katini kakola atika kulo mulimu munene nnyo so tugamba ndi ngata yese bima birene ngabe twalabanga awensi yavaawo mulimu na omukinekyani ngatamatira panga agaguma aganene ngagalabyeko okutisabutiza bwa bwerere kiko mulimu kiwagenda okukola bamugonzeza mu surveying technology agenza akola ki agenza akula buli wakula ebyuma ebyamanyi binene nnyo baleeta ebyo bikendera n'abantu abangi nnyo nti bajja pima ttaka bantu 8 bazza ba surveyor bajja pima ttaka nabo bakira ki bakendera but only one person or two are enough. Can survey. Thank you. Tetugenda kubanga tusukkawo nako olwaleero tubagaliza birungi byerere. Mubadde mwebuuza about surveying, mubadde mwebuuza about caveat oba envumbo. Tuzzemu ebibuuzo byammwe olunaku olwaleero era nga nkugamba ekintu kiri kimu nti tulabye olwaleero for the first time ng'oli mu kulaba sheno. Ddayo Fridays nga 3 nnyo emabega. Olabe shows ez'enjawulo okukoping up. Oyinza okubuuza ekibuuzo nga kiri mu shows twasookerako. Oyinza okubuuza ekibuuzo nga kiri mu sheno yennyini gye tuli mu kwogerako olwaleero naye nga kiri mu ddakiika ey'amakumi 40 okibuuza mu ddakiika ey'okutaano nga show yakatandika. Kibeerenga kya buvunaanyizibwa nnyo tubuuze ebibuuzo nga sheggwako obanga eweddeko opozinga ekibuuzo okiteekewo. Tubeebaza nnyo mwenna naye nga mbakubira omulanga nti akeezimbira tekaba kato. Muddukire mu Kamoga Property Consultants babaguze ettaka muzimbe. Akeezimbira tekaba kato. Yes. N'akataazimbe. Muleka twabukiika. Engero ezo nkulu nnyo. Akeezimbira tekaba kato. Muddukire mu Bakamoga babaguze ettaka muzimbe. Obaza bapangisa zammwe kusulamu oba bijjukizo naye nga muzimbye. Yes. Hajji nkutadde. Amina sebo era mbebazaako mwenna ababaddeko nga batulaba. Thank you. Obudde bwamwe muwaddeyo obudde buno bwewala essaawa y'emu tukitwala nti ya mugaso nnyo bwe kiri naffe atuvaayo tujje twongereko eboozi lyaffe tubongerezeeko alisi betwogedde jamu ekimumba 2 nga kiyinza okuyamba ffe nga Bakamoga tulina nnyo essanyu nti alisi amagezi ge tuba tukuwadde bw'obanga ogeekutteko alisi ojja kuba oyambibwako tumanyi abamu tulina budde bujja Uganda tulina budde bujja kutambula naye kasita oba ng'osobola okufuna message
message je twalenga enkulu nafe tujja kuvangayo tujja tugatteko kisobode tujja kugattangako inshallah taala twagaliza obulamu obulungi bwemuwaali pagaza omwaka 2022 ow'emirembe emikisa n'enkulakulana tujja kusukawo wano inshallah taala toyanza nnyo tweyanzege njala kubaza Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanabinetu ne Senabulya. Thank you so much. Then to the viewer out there, mwebale nnyo mwebalire ddala okuba mutugoberera. Then njagala kubaza management ya Kamoga Property Consultants okututeekamu ssente, mwebale nnyo mwebalire ddala. IBRAH Mukasage manya gange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama Katonda abakuume. Amen.